Kwanirizaako nnyo nagyo osinza okuba ng'otuwuliriza webale nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Kaakati nno obukyayi n'ennugu okuva pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekibiina kyennyininyini wekyayingizzaawo emmoloka empya zikapyata ezigenda okuba nga zikaringa activities eza National Unity Platform mu kalulu ke tulindirira aka 2026. Kino tekirese ebibiina ebimu, kirese ebibiina ebimu nga bitangaalirira nga beemulugunya beebuuza ekibiina wa gye kijja ssente nnyingi ennyo bwe zityo. Kibalese mu buggya ssaako n'obukyayi ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Nti nno Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bukyanga atondawo ekibiina kya National Unity Platform kizze kikola ebintu bingi, kizze kiraga development ne achievements ez'enjawulo. Jjukira nti nno kibiina kizze kikola ebintu eby'enjawulo, developments ez'enjawulo, enkulaakulana. Level gye baali bakisuubira okuba nga kitambuliramu si gye bakirabamu. Tulaba bingi ebibiina nga bizza byetondawo, ebimu nga byekutudde n'ebyo ebibiina ebiri mu buyinza ebimazeewo ebbanga eddene. Bye twandisuubidde nti nno byandibadde n'amaanyi amangi amayitirivu, naye tugenda okwesanga ng'era ettutumu liri awo mu ntandikwa naye gye biggweera ng'amaanyi gaweddemu. Kati ekitali ku kibiina kino kya njawulomu. Tulaba ekibiina kya NRM bukyanga kitandika, bw'oba otunudde osobola olaba mmoloka ze NRM n'olabayo emmotoka nga 3 bbaasi 3 ku myaka gye kimaze mu buyinza nga tebaasobola na kuzimba kitebe. Tunula ekibiina ky'FDC emyaka gye bamaze mu buyinza, achievements mmeka ze balina, biki bye bakolawo bye balaga, tebalina kye basobola tulagako. Naye ekibiina kino ekya National Unity Platform tugambe nti nno kibiina kiralamuko oba kiva kuba ku mukulembeze ng'alina leading power, omukulembeze ng'ali focused. Kubanga sooka otunuulire achievements ze yaakakola bukyanga ekibiina kino kijja mu buyinza. Okwo kwengatta n'okuwangula akalulu, kubanga ekibiina kino akalulu presidential elections kaakiwangula bulungi nnyo, naye nga womanyi gavumenti yaffe eriko n'efyutaka ebintu ne bifutukanga kavutranfasi. Baafutyanka bye baafutyanka, naawe kennyininyini okimanyi bulungi. Kaakati bukyanga ekibiina kino kijja mu buyinza, kizze nga kitondawo, kyetonderawo enkulaakulana. Mbadde nkugamba bukyanga ekibiina kino kijja mu buyinza, twatandikira wali eri e Kamwokya ewaaliwo ofiisi zaffe eza National Unity Platforms enkulu, ne tuvaayo mu kimpowooze watali wadde okusaba obuyambi, ekibiina ne kigula ekifo ekirala wekyaseetinga, wekyaconstructinga headquarters zaakyo mu masekkati mu kibuga, nga ne gavumenti eriko muyinza tetegedde, nga n'abawagizi ba National Unity Platform abasinga tebakitegeera, beekanga bwekanzi nga bali mu kulonkinga kugula headquarters wali eri Makerere e Kavule. Mu ngeri ya kimpowooze, mu ngeri y'emu ngeri gye baasobola okuggulawo app mu biseera by'akalulu era ne kyewuunyisa eggwanga, oba ekintu ekyo kyakijjukira bulungi nnyo, nga buli omu byebuuza ekibiina kino ssente zikijja wa? Kijja wa ssente? Kati babadde bakyayasaamiridde ku headquarters eziri wano e Makerere e Kavule, era mu kaseera ke kamu ekibiina ne kibakubako surprise nga kimaze okuconstructinga essomero
wali eri e Kamwokya ewaali headquarters enkadde we baatandikira okubeera ne bateekawo School of Leadership erya National Unity Platform, era kyabakuba ekikwe. Bagenda okuzibula amaaso okutandika okinoonyerezaako ne banoonya n'engeri gye bayagala okuba nga baliteekako obstacle, balitangira engeri gye liyinza okuoperatingamu, naye nga it was too late, ne kibalema. Ne batandika okunoonyereza, batandika obbawa ebbankaluwa nga baagala kunoonyereza essomero lisomesa biki, likola biki, baani abafacilitatinga, baani abavujjirira, naye ng'ekibiina kyo nga kyo kyekisobodde okuba nga kibikola. Gavumenti weetuukira okwagala okumanya ani avujjirira pate, tewali muno munnanga agivujjirira musimbi, wabula ekibiina nga kyo kibiina kyatondebwa nga kifuzi, nga kisobola okufuga. Omuntu kasita obeera ng'oli mufuzi mutuukiridde, osooka kulabira waka ewuwo gy'ova. Toyinza kuva waka ewuwo nga waliwo ebibanja gwe n'ojja eno ng'ate osaba akalulu okulembera abantu nga n'amaka go gakulemye okukulembera. Kati Mwami Museveni obukulembeze bwali bwamulema kufa mabega, era Bannayuganda nze simanyi lwaki amaaso gammwe mugakiipinga mugazibye. Omusajja abanga amaze obbalaga nti nno ekibiina kye kimulemye okuddukanya nga ye, kati ate anaasobola ate okuddukanya eggwanga? Naye sooka otunuulire Robert Kyagulanyi Ssentamu kuva mabega ajja akulaakulanya nga ye nga yeekulaakulanya, tabasaba wadde 10, takoze fundraisation, naye olaba nga emirimu gy'ekibiina gitambula, olaba nga ne development ejjira mu sipiidi ya kitalo, ya kizungirizi, nga n'abasinga temutegedde. Kakino kiba kikulaga nti nno obukulembeze omutuufu gy'ali, era omukulembeze alina okukulembera abantu. Okukulembera nno eggwanga nno munaye tekyetaagisa magezi mangi nnyo, tekikwetaagisa kubanga osomye n'ofuna magezi mangi nnyo, tekikwetaagisa ideologies z'amaanyi nnyo, tekikwetaagisa bitabo bingi nnyo, buyigirize bwenkana ki, tekikwetaagisa kubanga olina okukeera ku makya ng'okubye essuuti n'otaddeko n'ettaayi. Tekikwetaagisa kubanga wazaalibwa mwana wa minisita, tekikwetaagisa kubanga wazaalibwa munnabyabufuzi, wabula mu kaaliya yonna yonna gy'oli, destiny yonna yonna gy'ekkasuka, osobola okulotetingira eyo n'okyuka n'okola U-turn n'odda mu kintu ky'oyagala okukola, kubanga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba enensi self service teweeseera. Kitegeeza buli kintu ky'ogezaako okubanga omutima gwo guyaayaanira ng'olina self desire ku kyo, osobola okyetuusaako. We kasita obeera determined n'odetamininga, buli kintu kiba kisobola okujja mu bulamu bwo. Kati okukkiriza, olaba n'amaanyi g'obukulembeze gakulaakulanyiza ekibiina kya National Unity Platform, era buli muntu anyeenya mutwe. Kakati nazino emmotoka baali badde bakazimba essomba akalironkinga, kati ate balangiridde bayingizaawo emmotoka empya zikapyata, ekintu ekibadde kibangawo mu bibiina by'obwobufuzi. Mbuulira kibiina ki ekyali kivuddeyo olunaku ne kironkinga ne kiyingizaawo emmotoka ezigenda okuoperatinga emirimu activities. Bwe kibaawo kikozesa ssente za mu bwa musolo. Naye kino kibiina nga kyo personally bayingiza emmotoka, bagenda kubanga bazisubmittinga mu buli region, emirimu gya National Unity Platform sobola okuba nga zekisasayizingibwa nga gitambula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So ebintu bwe biti we bikyali. So omukulembeze omulungi oba omuntu anaakulembera eggwanga omulabirawo. Njagadde obbatangaazaamu mulabe ebirungi ebigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform. Si kukiwaana buwaanyi, naye amazima kigezaako okukulembera, kigezaako n'okuteekawo enkulaakulana. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV, wabula mbategeeza aba Pure Organic bagamba nti otawanyizibwa ulcers zikumazeeko emirimu tolukunyoola, olina ekikeeto, tolya mmere gy'oyagala, bakutegeeza nti basange ku nooti 77 11 35 97 ne ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 07 nooti 47 91 7 nooti 8 bya Pure Organic. Bakutegeeza nti no half dose eba ya $5 n'ebbeeyi bagikuteereddeko. Full dose eba ya $10,000.
bagezeeko gwe adatawanyizibwa ekirwadde ekyalusaazi bagambye bajja kujjanjaba. Jjukira nti no bano baganda baffe batuteekamu ka data nesobola okuba nga tutalagga ne ka transport okutuusaako information gwetaaga okumanya mu ggwanga. Tubaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo.